nga mwami Museven ayingira mu bukulembeze kubanga twajja fenna jukira twajja fenna nga nze nalina musawo we mwami Museven yayita ayina kintu kyonna kye bayita property mu nsi ya Katonda gye yatonda nga nawe bw'otalina dokita walinanga ye talina yali talina era naye yeeyogerako jukira waliwo n'obutambi nga yeeyogerako nti talina nti talina buli kimu talina yali talina kale kalwe teyalina nga gw'olina kakati nze nayinako naye so bw'ayingira n'asooka awamba bannayuganda bye baali bakoledde emyaka gyonna nga byabwe awamu public assets naziwamba makolero kampuni za banka nka commercial banka ojukira commercial bank nti yagulibwa Sale commercial bank yagigula nga twali twakamala kuteekamu capitalization nti sente yali egudde government emaze kuteekamu obuwumbi 72 n'agigula buwumbi 11 na ziri kashi nga zikyalimu n'agigula buwumbi 11 twakateekamu 72 totaddeewo ebizimbe na buli kimu byonna bye yayina n'agigula so ebyo byonna bannayuganda bye baali bazimbidde wamu amakolero ag'ennyonyi Uganda Airlines kati batandika kuzimba yaliwo abalala abakulembeze bye baalekawo byonna yabitunda naye bagamba nti privatization naye byali biva mu mikono gy'abangi nga biyingira mu family mu mikono gy'abantu era kati kyenkutegeeza nkimanyi nsobola okukiyimirirako bulungi nnyo ne bwentwalibwa mu kooti obujulizi ne data mbiina ebya public assets ngeri kize gyezagabaniwa byali bibyo naawe byali bibyo wali owulidde ya lipooti ebintu byo bwe yatundibwa wajjamuki gwe nga yali ataddemu kubanga byali byaffe byonna bannayuganda byali bya bannayuganda ebyo ne bibbibwa byonna ebyaliwo nga biyamba abantu okugjamu ssente nabo ne bafuuka abeeyimirizaawo ng'enkola eyo eya cooperative ey'obwegasi eyo neesaanyizibwawo ebyobugagga bwazo ebibiina ebyobwegasi nabyo ne bibbibwa twatandikira ne ku mwanyi nga tetunayingira mu kibuga wano emwanyi ez'Amasaka cooperative emwanyi eza nko banyankole kweterana emwanyi ezaki zonna ezatwalibwa so kyenkugamba nti olwaleero tuyina economy nga yonna efugibwa famire ndowooza walabye mu wiiki eno mwami Museven nti akyadde esabya mu Russia ne Sabia ng'eggwanga agenze kwogera ku nkolagana y'ebyobusuubuzi simanyi Uganda ne Sabia naye walabye batambudde nabo ekifaananyi bwe yatambudde nabo so bwe nkugamba nti yawamba ebyobugagga bw'eggwanga kiba kituufu ekitegeeza bw'obanga onooyingira byabufuzi ebyetaagisa ssente olina kukolagana naye onozijjawa bw'otakolagana naye tojja kuba na ssente n'ebyobufuzi tojja kubisobola. 1. Museven family. The Museven family is headed by the Uganda President Kaguta Museveni and his wife Janet Museveni, Minister of Education in Uganda. Next in line is their son Lieutenant Muhoozi, who served as the commander of the land forces of the Uganda People's Defense Force, and who was also previously the commander of the Special Forces Command. The family holds the title for being the wealthiest in Uganda, and according to Wikipedia and Forbes magazine, Yoweri Museveni, the head of the family entity, brings in $183,216 worth of salary annually from his position as Ugandan president. As a matter of fact, he is one of the lowest paid presidents in Africa. Their wealth accumulation, though, over the years has grown bigger year after year, becoming by a distance the wealthiest family in Uganda. Even people are not proud. I don't want anybody to say that Museven is rich because he was helped. No way. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why
I don't care about anybody. Sinago neguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu.